wabeeyo eddagala mu ddwaliro. Ffe abayimbi tuli bulungi nze okuva we nakoma okuzannya komedi ndya nnyo atambula amawanga okitegeera kati seetaaga nnyo buyambi wabula neetaaga eddoboozi lyange lituuke ku muntu wa wansi ategeere omusolo gwawa so ate kuddira kiswa bakitemereko ettaka. Kati ate nno n'ekirala kye balina okumanya munnayuganda ayinza okubeera nga teetaaga cash mu ngalo kubanga ssente ziggwawo nyinza okuva neno nenkwesa miliyoni namba nga sinatuuka na mu Kampala mu kibuga kineetaaga oba omuyimbi ali ekyeyeetaaga oba omuntu ali erira kyeyeetaaga omuntu ali ekyotera kyeyeetaaga kwe kutuuka mu ddwaliro wajjanjabira omuntu we nga eddagala mweriri kwe kubanga naye aguzeeyo akamotoka ne katamufaako mu nnaku bbiri olw'ebinnya mu nguudo okiwulira kwe kubanga alina ka bizinesi ke yeekoledde ng'omuyimbi nga artisti omusolo ne gutamunyigiriza n'asobola okuba nga akola ki afunamu ffe kennyini tukimanyi nga bannayuganda tulina okuwa omusolo olw'eggwanga lyaffe okubeera obulungi n'amazima amalala agasembayo abatulaba simanyi oba banaakalaga oba banaakatemamu balinza okukatemamu naye katukayiseewo ku bimu ebyatujja mu industry twaliwo nga tuzannya naye nga w'olinnya comedy store awo we bamanya nti oli comedian. Saawa ya leero Muhanji azunganga mukka mu kkanzu leero ali wali leero ali wali leero ali wali takyayimiridde naye ng'ebyamugoba biki ebyatutwala okwogerako ng'atugaana olinnya ku stage tumugamba abasajja bagenda kuteekako omusolo we baakera ne bamuwanga security ne bakola ki n'atambulira mu nkwawa ze takyasobola kuleeta yadde artist omuto bw'ati amulage eggwanga nga we twajja mu mwaka gumu ne twokya okitegedde naye kati omuwulira ali eno nazze n'okubuuza comedy store we yali ndaba bakabaddewo bagenda simbawo bijanjaalo bamubanja amabanja galinga mabanja naye ng'ebyo ebintu bye twayogerangako nga balowooza abamu tuli balalu abantu abasinga tuba twagala okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe nga abannabitone twagala okwenyigirako mu politics nenjagala okwenyigirako mu comedy kyusa obulamu bw'abantu bungi naye abasinga bw'ovaayo n'oyogera ku bintu eby'amakulu bakitwala nga gwe comedian okiwulira kiwulira omuntu ayinza okwebuuza Robbie lwaki ova mu comedy sava mu comedy nti talent empeddeko enfudde no nina ebintu byendaba nga nze munnayuganda ebiyinza okunyigiriza byenavaayo njogereko ate omulala nampita omulalo kati nabo bakiraba essaawa zino kati muli bakudda 226 nga tugenda mu kalulu tugenda kudda Museveni afudde oba nga gavumenti yeekyuse yebbanga eddene gavumenti eno ng'evuunikiddwa we tugenda okuddamu tuzanye comedy oba weeba tututte naffe netuvuunika abaana baffe baleme kudda mu katembo ono naye ng'ensonga eriwo tetusobola kubasanyusa ngaffe tuli banyivu twatuuka ekiseera nga tulina lumba muntu tunyonyogera omu ku omu nga bye twogera tebakyabiwulira abantu baavu bayala endongo nga tugitadde wabbali gye mubadde biri bitya obufumbo buli bitya bulungi ffe twagenda tukyali baana bato tetulinga emusika pale yagenda ne sukaali ye yagenda sukaali amuluma neffe tugenze okulya ku muswa nga tuli baana bato ensi z'ebweru zitunyumidde tuzaagadde era ebintu birungi bitambula bulungi tetulina we twejjusiza namu ku stoppinga comedy ono era ne bannaffe ono comedy gwe twali tuzannya kubana bannaffe betusanzeeyo tebalina we basikirizibwa nti okuva we twabaleka mu industry bali bulungi kapale mulina ekibafaanaganya gwe ne kapale mwena mulina bamami anti naye nze mbasobola nze mbasobola naye twakomanga social media okuvuga speed nze ng'ekuvumira omukyalo olina mukadde biki ebyo bibaawo naye omwogezi takusuuza kayanziko omwogezi takusuuza kayanziko wetwogerera olina empapula nze saagoba mpapula nagwa n'omukazi mulaavu nga mwagala era tuli babiri kyovola ntambula amawanga mayitirivu nnyo saagoba ggwanga limu okyegedde buli ggwanga omwezi nyinza oba n'amawanga nga 3 oba 4 yageŋŋenda musaagoba mpapula kyama ki ekiri mu bakyala baneeno abakuliridde okusinga ku baana mwana ngereka bulesi ekyekyama ffe abaliyo ffe abakitegeera ekyekyama ekisooka abaana abawala abato kambabuulire bannyinaze mubonyaabonya musumbuwa mulwala mangu temusobola kukola okitegedde abakyala abato bakusogola abakulu abaana abato balina ebizibu bingi balina ebizibu bingi by the way kambabulireko naliko waneeno mu ggwanga lya Kenya nekyo kyenatunuulira ngenda kigamba era omuwala ali eyo omuto myaka 27 mufube nnyo okukola abasajja tuwagala nnyo abantu abakozi nnyo
naffe tuli bakozi kubanga tutoba ne mufube nnyo okukola abasajja tebajja kubamanyiira temujja kulemwa bufumbo oshegera ne bwe mubeera awo gwe n'osuubira nti gundi ajja kumpa boyi obwo bwe bulwadde bwe muwulira abakyala abakulu bawooma bawoomu bakuumuufu kuva myaka 38 kweyongerayo aba avumbye abawooma bawooma nnyo bange tudde ku kyo walwala abantu ne bajajinga bagamba alimba ne bagamba buzibu wali bwaki nalwala ng'omuntu lwakuba nti nalwala ninamu ku ssente nesitabateeka nnyo ku puleesa naye kati nakubyamu akafaananyi mbakulwala nga ndi mu mbeera y'e Uganda senga wempita nga nvuga emmotoka bamugamba oba mwansondera ekibumba nga we mwajereganga katolubwama mbu twakusondera omutima naye nze nalwala mu malwaliro nga waliyo eddagala nendwala nga abasawo babasasula nensobola okuzza obulamu engulu okyegedde nalwala ng'omuntu yenna nenfuna obujjanjabi awe mutabadde wabaddewo bato 2 mumuli 2 wabe bato bambasaba shiba awe spice bato mumuli timu kimuli birungo muli shiba ffe tetulina ku bato ezo zonna ze tuliko ezo eyo gundi ya industry y'okuyimba oba ey'aba artist abo bo twabavaako twabateeke bakole bye baagala. Ffe Mighty Family temutulabangako ku interview gundi kale nga waliwo abayimbi bwe bali nti oba mutukuŋŋaanirewo tuzze ku lw'aba comedian because bye tutegeera nze toyinza kumbuuza bintu bya bato simanyi shiba kutaganye naani sijja bitegeera bonna bayimbi baggwanga naye nga gwe kasitookera ku makyano otayogera ku kiruma munnayuganda nze makulanga omunnamawulire ndongo katuzze wano twaze countrywide tour za Bobi Wine ze twaze okumaliriza tusanzeewo ekivulu ky'abannaffe ng'ate bannaffe okuva we baasigalamu bo baagumiikiriza ebibaluma ate nga boogerako era ku biriwo ne tujja naffe tubabeererewo tubasapootinge kwe tugulayo emmeeza 2 kikola amakulu engeri gye bagenda retiring nga tubale tumanye ekibakomezaawo baddira mu bigere because bagenda mu parliament balina otuddira mu bigere bagenda mu parliament ati kankubulire kyekitiibwa essaawa zino bwe ndaba Rain nga yeesimbyewo twagala tujjewo kiri nti bacomedian ffe byaffe bya comedy bw'aba avudde n'akiikirira abeerubaga nange Robbie bwe naavaayo ne ngamba kati nkiikiridde abewaffe Kasese okiwulira mujja bijja mu comedy temujja kuloza nti buli bwe tuvaayo ne twogera ebyaffe bya comedy ekyo kitiibwa ne bacomedian bebeereko we bayimirira mumanyi bayimbi bokka ekyo temulaba nti sente zonna mwazi wadde Eddie Kenzo kasinga mwazi wadde Amooti tolaba obubaka obusemba eri abawagizi bammwe obubaka obusemba eri abawagizi baffe nsuubira olina wagira kyendiko mwenna abawagizi gye muli tujja countrywide tour za Kyagulanyi kyekyatulese mu Uganda nga bwe mulaba wazze ngaalanga ne tujja ne tumubeererawo ne tuddayo mutulindire eyo ewa Bobi Wine mutuwuubireko tutandika nkyalo akubiri otambula tusookera Mukono abantu b'e Mukono abantu b'e Masaka mutulinde ffe twazze kutambuza eno njiri kwongera kubasomesa by the way akanu banete mukatema bannayuganda mwena abawalwanira enkyukakyuka si mu bubi temulowooza nti enkyukakyuka egenda kujja mu lunaku lumu bingi nnyo ebirina okukyuka ffenna tukyukire wamu so kati ffe enjiri eyaffe ekyatambula tukyabunyisa enjiri tukyalina obbasomesa tukyalina obalaga obubi bwa mwami gavumenti ya Museveni eno okitegedde tulina obalaga abatabimanyi bibatuukeko nammwe ababimanyi mwongere okubikakasa tusobole okwerwanako nga Uganda yaffe tennaba kukka nnyo wansi mbaagala nnyo eno interview egenda basumbuwa otema ngirabye